tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale tubalamusako mwenna bali ku mukutu ogwa The Is Still Hope, abali ku The Is Still Hope 2, Age Media n'emikutu emirala gyonna, Testimony TV ne Tish TV. Kama tukwebaza olw'olunaku olwaleero, twaniza omwoyo omutukuvu ajaluŋŋamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda obulamu tusabidde. Amina. Mwina asobodde ogenda ate ne mugulumiza omutonzi mumusinza olw'ebirungi byakukoledde wandibanga akabaga tonnakafuna munange waliwo alina obusobozi naye ng'obulamu olukya lwabala ng'enkoko y'omutamiivu buuza ku bantu balamusizaako mwina abeekumira ku mukutu gwa The Still Hope n'emikutu gyaffe gyonna mukola kyamaanyi nnyo kale olunaku lwaleero tugendako mu kibuga Vatican oba mu ggwanga lye bayita erya Vatikani. Mabega kawo olunaku ntono emabega twalabye nga papa omupya alondebwa Papa Leo ow'e-14 akati ku weekend eno yayogeddeko eri bakadino oba bakadino ne balinga baambasada ba Roma mu mawanga amalala. Manyi Roma ggwanga, manyi Vatikani ggwanga eriri mu ggwanga. Era Vatikani na vice president ne general secretary akuba tebasobola kubanga bamanyika naye nga babalina liringa ggwanga, lirina sente zaayo, lirina moto, lirina bendera, national anthem, so byonna ebyetaagisa okuba nga ggwanga liririna. Kati buli ggwanga liba n'abatume mu mawanga amalala. Kituufu. Kati yabadde ayogera naabo. Emboozi eno yabadde yakyama. Nga tekkirizibwamu bantu balala. Naye nga omanyi kiffe The Still Hope twabadde mu bisenge by'amakolero ag'entalo munda emboozi twagifunye ogenda kuba ng'ogifuna olunaku olwaleero. Oluvannyuma Vatikani yafulumiza papa byayogedde mu buwandiike yafulumiza text of his sermon, ekiwandiiko kye yayigirizaako biki byayogeddeko babifulumiza si mu butambi si mu audio wabula babifulumiza mu buwandiike abalina amaaso basomeko mpulira. Kati ffe nga The Still Hope abalya school fees twagambye tetujja baleka mabega abantu tugenda baleka mabega leka tugende tusobole okuba nga ate tutegeera tuvunulire abo abalya school fees. Kituufu nnyo ye buvudeko emabega awo papa yavaako yafa Francis. Ensonga z'ebisiyaga ze basinga nnyo omubuuza ekereziya eyogera ki ku kisiyaga mpulira naye ebigambo tebimuka nga abaana atera okyogera ekikololo nekijja bambe ku kajuisi mpulira agange nomalamu kajuisi abagambe misa etandise misa netandika ujja tandikira awo enkya mpulira kati nga lusi byazzeemu tebikola ki tebikwatagana tebimuka tebimatiza mitima gy'abantu. Kakati bannamulenga bo bamanyi babaagala okumanya gwazzeeko kiki omusika kiki okyogerako ki. Papa Avuleo n'agamba waati era abantu bamusanyukidde nnyo yamukwera n'obugalo nnyo. Ojja kunezeka ekyawandiiko ekigamba nti omusajja kyava aleka nyumba ya kitaawe n'agenda afuna mukyala we era abo bwe bamala okufuuka obeegatta bafuuka ekintu kintu kimu. Bayibuli teyagamba nti omusajja n'agenda n'asanga musajja munne, omukazi n'agenda n'asanga mukazi munne. Ku lubereberye sokosoma tuli mu lubereberye essula ya 2 n'olunyiriri lwa 24 agamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabanga mubiri gumu.
Dayo kuluberebere emu abiri mu mukaaga. Direyo ddala. Direyo ddala. Sooke tulabe. Agamba nti Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli kyewalula ku nsi. Olwa 27. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe gye mwatondera. Omusajja n'omukazi we yabatonda. Akati lwaki yagamba omusajja n'omukazi n'atonda omusajja mukazi n'omukazi musajja. Oba n'akwata omukazi n'amuteeka mu mubiri gw'omusajja n'akwata omusajja n'amuteeka mu mubiri gw'omukazi ne basheyalinga. Ati bano abasiyaze bagamba nti gwe wadde oli mukazi yali accident. Oli musajja lwakuba Katonda yakuteeka mu mubiri gw'omukazi. Mpulira. Kakati bwe batwe bagamba bo era bakuyamba n'okukyusa homoni zo ez'omubiri ne bakusalako amabeere. Okitegeera omukazi bangi bagaggyeko tebakyalina mabeere. Bagaggyako nabeera flat n'eddoboozi ne likyuka najja ne muscles bamuteekamu akadookooli n'ebirevu n'ameruka babiteekako super. Naye simanyi oba biri ebitonde biri ebiri nakyo oba nabyo abisalako n'afuna ekirala. Naye ate tazaala tasobola afunisa lubuto waba afuuse musajja. Tebazaala abo oba adoptinga. Bajja mu bujja. Tasobola kulwanyisa nature okuzaala nakyo ekisoboka kiri nakyo. Ekyo kituufu. Wakubadde bannasayansi kati balanse okuwa abantu zi foreign angels ze bakuzizza mu laboratory. Baziwata abantu. Sijja kujja wa. Ujja kujja. Akati owulidde ebyandikwa kibigambye. Yatonda muki? Musajja na mukazi. Akati Pope oyagambye fenga ekereziya. Eyawa. Ekereziya mu nsi yonna nti yakulira ekereziya mu nsi yonna. Abayogedde kitegeeza n'abalala baba boogedde. Wano Uganda ate kadinaali ayogera. Ate manyi wano mu Uganda afe twogera. Nga Papa ayogedde kadinaali addemu. Tekisoboka. Yakala kukola ki? Badde ndowooza tuddamu. Ate Pulezidenti Museveni ayogedde. Bw'ate RDC amugambye okujja ku kitundu. Nga yamusindika. Tekisoboka. Kakati Papa waayogera. Mpulira. Abakulembeze abamu tebaddamu ab'amawanga. Basirika bwe ki? Ate omukulu ayogedde. Eri gavumenti egenda ofuga gavumenti zonna. Mpulira. Kati yagambye fenga ekereziya tukkiriza nnyo obufumbo bw'ebyawandiikibwa. Mpulira. Omukazi n'omusajja ngalo ne zivuga. Ababadde boogera ntono ya Antichrist muveeyo. Mujje mutulage ntono ya Antichrist. Omusajja agambye mukazi na musajja. Mubitebye. Mujje mwe batiishi. Mpulira. Mujje mu butubuulire. Njabiro nedderi. Kama fenga ekereziya okwo tukoze ekyo kwetunyweredde. Ate n'ekirala fenga ekereziya twagala nnyo abaana abatannazaalibwa n'abakadde bateekebwemu ekitiibwa. Mpulira. Kitegeeza yabadde ng'agamba abikatawagira kujjamu mbuto. Mpulira. Taziwagira era n'abakadde ayagala babeere n'eddembe lyabwe nga bo. Mpulira. Ne bagamba yono Papa gwe twaliririra emyaka n'emyaka obugalo ne buvuga. Yono yennyini banga lyonna yono ye Papa. Mpulira. Kati omukulu ayogedde ebigambo ebyo egalo ne zivuga. Mpuliriza ssebo. Papa takkiriza na kujja mu mbuto. Omutuufu. Akkiririza mu ddembe eri abantu abakadde abo batyoboolebwa bayongwanga bafuna ki? Obwenkanya. Bafuna eddembe lyabwe. Mpulira. Oyo gwe twalinda. Owedda. Oyo Mezeya. Omutume. Yoyo muto wa Kristo. Okitegeera? Kitegeera. Naye bali wano balabira ku mubiri. Maaso. Abasajja bakola statements wano okusanyusa. Kusanyusa wano mu kwogera alinga ensi emu gye mmanyi
ina amateeka mu buwandiike gakola gali naye okugassa mu nkola ekyo tekiriyo kati byebiri kiguma zange ente eri ku kyoto owulira efu olowooza gwaka esesamu umwe gwazikidde dda okitegeera kati yagamba kyekyo papa akoze ki papa ayogedde naye n'aleeta akaleesa abantu okukolola ekifuba nekitukwata poza agambye ekyo ekifuba nekitukwata yagambye tebakkiririza mu bikolwa bya busiyazi ekereziya tebabikkiriza naye ekereziya ekkiriza kye bayita LGBTQ+ indako yakawamantudde bwatyo tebakkiririza mu bikolwa bya busiyazi babikyayira ddala naye bekereziya LGBTQ+ nateekako Catholic Church naye agyongeddeko gamba ebikolwa tetubikkiririza bibi naye abantu ekitongole ekyo bo tubaagala bo tubaagala tubeetaaga pulira kiringa okugamba kasa muntu mukyafu naye kasita onaaba noyambala engoye enkyafu sirina masi kutegeera sirina buzibu sooka oleke toyagala mukyafu naye nze kasita naaba nineyambalira ebikyafu tewali buzibu ati ramba naabi ati byebyo ebyokweyisaako era kituufu kakati LGBTQ mu bujjuvu kiso yakitegeeza lesbian mukazi ne batandika okuzontowala ekyokubiri gay musajja ekyokusatu bisexual awo sikulu fees teyakomyawo nno bisexual nkategedde banyonyole maze mu kifo kyoteeka wantu watuufu bisexual wenateeka walala ne tubaako ne transgender obamanyi bwe bana beefuula nti ndi musajja nye nga temukazi transgender biibo beefuula nti ono mukazi naye nga temusajja neyeeyisanga musajja naye nga mukazi naturally naye neyeeyisanga ki nga musajja mpulira ono nga musajja neyeeyisanga muki nga mukazi kyo kye bayita transgender bisexual akitegeeza romantically attracted both men and women or more than one sexual or agenda izi mujja kitegeera nti okusoma nti kulungi kakati eyo transgender ne tubeerako nereeta endala gye bayita queer kati edda baali bakoma ku T yali LGBT nga kacu tekaliiko nebongerako cu queer ngetegeeza ki eyo cu be bano abeebaka n'ebisolo ba queer beebaka n'ebisolo questionable be abeebaka n'ebisolo kati biga balinako ka plus akyayongerako basobola ozulayo ekika ekirala nti munange ogenda nenkoko tetukulinako buzibu anti byebyo ebisolo ebisolo kati bagenda bazuula bagamba kakati ekijja nga bagattako plus n'ebirala bye batanyonnyola publicale waliwo ebirala bye batanyonnyola ki publicale nabaana abeegatta osobola okwebaka ne maamawo ne taatawo osobola okukwasa muganda wo osobola okukwasa taatawo byonna biri omwo mpulira oba
waliyo bano osobola okubanga olina omukyala naye nga ate mukola opposite way. Mufo ky'okuteeka awatoga oteekedde oteeka zontwala buzontowazi. So ye Popo agamba abo abantu bajje ekereziya baagala naye bikola tetukola ki tetubyagala kyekiringa okugamba omusota mubi era ebikolwa by'omusota sibyagala guluma gutta ne gusobera mu nnyumba lwe guli nnuma awo oyinza okugoba alikambuze gomanyi guli kuluma ddi lwe guli nnuma bwedi kugoba kati kiri kyekyo tosobola kwesembereza musota atusobola kugamba nti nagwo gulina obeera n'eddembe lyagwo kagubeereko mu nnyumba bambi gwadde nnyo mu nsiko lwaki mugusosola esebo nagwo kakolesi bambi enkuba ekukuba nnyo gumulireko wano gujje gulye ku magi wano gulye ku bibumba tukolina obwana guzanyikirizeeko abaana basirike baba bakaaba batedi beya kyokka oleesa ettimba abajja kubangeride breakfast kagaati kamu eba ekyayagala gojja okukola lanchi esegera. So waliwo ekintu kyotasobola kwesembereza ekkanisa tesobola kwesembereza bisiyaga bano abantu tesobola bagoba mu church naye okubaliriza mu church to recognize them mu ngeri gye balimu kintu kye tutasobola kukkiriza kuba balina okuwonera mu church naye ate papa gamba mubaleke basigale mu agenda yaabwe oba mu ambuleera yaabwe mu kitongole kyabwe kulira bakole emirimu gyabwe ekitongole kyabwe kigende mu maaso kinga okugamba LGBT wano mu Uganda we have legalized it ntujikiriza kati mu butongole ekole emirimu gyayo eriwo mu butongole emenya amateeka naye tetwagala bisiyaga anti kyekyo obanga ngamba nti nno njagala omuliro gwake neseetaaga mukka asala mukka tekisoboka kati giri emize gy'ogaana girimu ekyo ekitongole okitegeera kujjawo ng'ogamba bali mugye mu church tetubagoba naye mulina ekyuka awo nebyo ebya LGBTQ byamwe tetubyagala naye mujje mujje mukole ebitongole byammwe bijje mukole busaavisi nabeyakola mu neighbor Kenya ya legalizing LGBTQ is an illegal non-government organization mubuliwo saawe ekkirizibwa mbu mu mateeka yakikolako lisaayi naye okusinziira ku mawulire ge nafuna ye Kenya eri legal manyi ati gavumenti zino zaaniriza ekyo ekitongole kirina ssente amanyabo bayite bamanyi shillings dola pound euro anefe tetubamukisa tetwagala paundi zaabwe ife tetuzagala bwe nga tebakubye paundi mu maaso bayinza okukwata eridda etololo ngomanyi ogenda Kampala nokwata eridda etololo omala tuka ku booda nogamba bagamba olagawa nti oyingira Kenya nti ate okakasa balingira Kampala omanyi omuntu akuwa omutwalo gumu ogwa dola omutwalo omanyi sente zigulimu muyitirivu bwe bukadde nga 36 obwa Uganda kati bali abasajja asobola okujja nagangina kuwaayo emitwalo 10 nokwata mukaiculate bwe bukadde nga 3 plus emitwalo 10 olenga bikadde 3 ogenda tambula ku street ejinyanga buli omu kuba luyi njinvira yeyimiriza woyita luyivaawo mpitewo ojja kujja ku poliisi njasangayo keesi sente weziri so esente yaabwe eri nzungu si siringi yaffe kati webagiza mu Luganda kubula asala ate kati basajja basooka amawanga ne bagaavuwaza kati gali gafukamira nti munnange tutu kati ekyo kitongole kijagamba tugenda kujja tugeze mu ggwanga nga Uganda tukole emirimu
ogendo baliriramu nga sente ze bagenda oyingiza mu ggwanga zikola 30% ya budget y'eggwanga ogamba kasita abange tebagenda bibali mujje mwekolere mwe mujje nga lodde no mu mawulire tetuwagira bisiyaga ife ng'eggwanga lino tuyimirira for God and my country olwakalona n'ensi yange tetukkiriza ki bisiyaga ng'ekitongole kirina ne certificate ya gavumenti kuliko ne sitampu ekikirizibwa era tolina ogenda munamukwata era asobola okujjawo mu jjinja nakuwa olukuŋŋaana nti ffe ate tebayita babisiyaga tulwanirira ddembe lya buntu bashuman activists human activists balwanyirizi ba ddembe lya buntu bwegerayo nga bakutako omusiyaga ogwo jalaba motoka eziryo pakinga ku poliisi abaganda bazita mbisi ng'esiyanga muntu webajja bagamba ffe tuli balooya balwanyirizi ba ddembe ly'obuntu webagera mu ofisi ya DPC bavaayo ayogera luyindi mbwani amuleese ani aleese oyo gwe bakutte mumuyite otuuka gwakulya mu nsiru gwe tukuvunaana gwakulya mu waayirisi ng'olulimi lukyuse nze n'oluyindi tuli tuti tosobola twawula njala nagenda New Delhi nze n'oluyindi tuli tuti era woba olina abaagala oduyiga yatandika ssomero ery'oluyindi okitegeera kubanga iwayo bizinesi abagenda osuubula abagenda okukola ki abanagenda obuulira enjiri novaano ng'oyiza oluki kaakati kizibu ambulance oli nga bamukutte yabalimu oba nadduka obanga takola bulungi basobola okuleka naye ng'obadde mu kintu kyabwe ojja kulaba buli kika kya looya ojja kulaba buli kika kya namba puleti ey'emmotoka emyufu eza guriini ezaki era ayinza obaga tumutute luzira nayinza obutatuukayo ate gye biggwera gwa muleese bajja kukuvunaana olina obujulizi n'oba obulina n'obubawa ebyo basooka n'okwokya zano muganga basalidde musango kulya bisiyaga omanyi lwaki tebaliiyo twasanyinga kati wakyali temulina ssente tosobola siba mugagga tosobola siba mugagga naawe omugagga teyeewozaako nnyo ate ki akwata bukwasi mu nsawo n'akuteeraawo ceeke gw'omulamuzi blank check gwewandiikako omuwendo gw'oyagala nti munnange genda okulaba omulamuzi ajja akolola kusinziira ssemateeka afuga eggwanga lino akawaayiro namba 2 nasooka bakusomera obuwaayiro n'owunga akawaayiro 123 ba ennyingo ey'omunaana akatundutundu akookusatu kagamba n'asomaawo kakati we tuddayo mu ssemateeka ow'olukumu-1995 ne tugenda mu amendment bill akawaayiro ak'omunaana ennyingo ey'okusatu kagamba nti omuntu talina musango okujjawo ng'oleesa obujulizi obukwatikako kooti tegendera ku bya mamama abatatusiibudde nti bandoga leeta amayembe awo yasimbe wange eddogo emizimu ginkuba kandi omulamuzi ayagala nga gikkuba kooti tegendera ku byambu sokoleke kyovudde nono Sseruganda bempi nga baagala mwoyo ayogeri omulabeko
olina okuleeta obujulizi omulamuzi alabe ng'emizimu gikukuba oba mukwata vidiyo oba mukola naye eyo mutubeerawo ekiro egirya ne gimukuba ne gyogera gundi yatusindise ebyo mu kooti tebikola baagala kirabikako gireete mulamuzi agibuuze n'ebibwa looya bagibuuze ani yabatuma kiseekando lwaki yabatuma ddi naku z'omwezi mmeka bwe mwasooka omutulugunya zaali nga mmeka mukole statement mwavaawa okimanyi ekyo kye mwakola mu luzungu akita trespassing balamuyambiza okunya ejjembe baabagala bali kunye litegeere nti lyebagudde naye ebyo byonna tubyogedde naye twabagamba bano abasajja enkola gye bakolamu ebintu olina kubeera mugezi nnyo agenda kwogera ebirungi 99 akola statement egi ng'eminyewo byonna ng'eri yeyimiridde okitegedde tosobola kuŋŋamba nti abasiyazi obaniriza mu kyaki naye ebikolala bye tobyagala naye ate ekitongole ekibatwala kyokirese kikola emirimu gyakyo ate oŋŋambe toyagala abortion oba onnimbi olaba akabadde akabyaga oba onnimbidde ddala nnyo era ebyo bikwata abajega kati faamu tugenda kugamba papa kyekyo kyeyakoze kyekyo wakati olaba bali abalesi naffe tugenda kufumbirwa twali buzibu baliwa abali eri abasiyazi tabyagala nabyagala papa tabyagala naye bajje mu kyaki naye bajje mu ekereziya basabe oba bafune n'obufaaza bagaba obufaaza bafuge nabo bafaaza nno ekitongole ekyo okiyita kyangu kyamaanyi tosobola kidda mu mateeka n'okiwangula tosobola kidda mu ssente n'okiwangula tosobola kidda mu education n'okiwangula tosobola kidda mu connections n'okiwangula olina kidda mu mwoyo mwokka ebisigale tosobola famulwadde twesiga nti nengenda mu kooti tampona tasobola kumpona n'obujulizi namukwata n'akatambi n'omulamuzi agamba kaleeta nti kakano nti kalina osigala wano nga evidence ate simu yange ate ogenda kajjako omera okajjako nga bakadiriitinga n'omumu ne mutalishi nga bakajjamu ogenda okuddayo wiiki ejja abagamba leeta obujulizi nti nabo balekera buliwa obujulizi bwe waleeta kooti yabugoba tesobola bwesigamako era tesobola bulaga mu kooti kooti yakubamu ebituli kati leeta obujulizi obusingakaawo nti ate sirina anti sasula muliyirire expenses yonna gyonoonye obudde bwe n'erinnya lyoyonoonye obukadde 430 oba tozirina luzira myaka 17 oba byombi oba mugende muteese kumenza kakati kubusente oba munywa mu breakfast mpulira kati kubo njawa kwongerako obukadde 8 yereka naawe obeera agenti waffe otukolere abaana bino ekintu si kibi kino ekintu si kibi mwaba kitegeera obubi mukitegera bulala mwaba ekintu mukitegeera bulala buli muntu alina eddembe ly'okubeera nga waayagala mpulira agala nebyawandiikibwa katonda yakuwa free will free mind katonda we yakola omuntu yeerabira n'akolamu ensobi nsobola okukulira mu mubiri gw'omusajja naye nga ndi mukazi ebintu ebyo mujja bitegeera mpola okitegeera osobola kuleeterayo pizza naye batwala ogera okula pizza nga buli kyeboogera kimanyi ekintu ekyo nakisa kitegeera bulungi nsonyiwe enjiri eyo nina ogibunya otegeera ekintu ekyo bakitegeera bubi bayibuli eyo bagisoma bubi bagisoma bubi bakwongera ebbaga ate awo luba Thailand
luba Thailand bamuletera baga bamugamba ebintu ebyo mugire munyonyola abantu babitegeera bubi nti mukama wange wenviira wano wentandikira ita school fees naawe school fees mwamalire mu English tebayamba nzibula abantu umate barabe barungi Thailand lukusigane ina nyingi eranze ye katonda w'ennimi nze siva ogambe oluyindi tandikadde tandikadde oluyindi ati Uganda bagenda kuddamu okusoma essomero online ali nasomesa nsi yonna international bale badde mulungi abadala badesiro bagala nnyo bali kubanga ate mutulaba naye kye tulina bagamba bya tubyogedde naye olina okubeera omugezigezi olina okubeera n'omwoyo wa Katonda bano abasajja bali technical bali trick nnyo ebintu babisabika aleeta eki ayogera ebirungi 99 ate ng'ebirungi bifu si bituufu wabula nga sugar coating n'ayogera statement emu nga emenyeewo byonna byabadde ayogera kakati ng'eyo statement omuntu atalina mwoyo wa Katonda kati bano abakatoliki bagenda kuba bukube mu ngalo papa yaganya omukazi okuwasa omukazi omusajja okuwasa ki omusajja naye tusaba bagaana ale sinogamba naye LGBTQ+ church tekisoboka so bino bya kiguumaza ng'ente eri ku kyoto owulira olowooza emmere eyidde kumbe mugenda kulimeketa bumekesi olina okusaba mukama akuwa omwoyo w'amagezi amina ono gwe tabagambye ono yazzeeko ono leo ono ate yosikira nkyo nnyo ayaya asaze eki kimu kati wakusanga nga baaba oli awo oli mulokolelokolo njagala osooka ojjukiza abantu ka statement ke watugamba nti agenda kubanga ali ku sayidi waffe no agenda kubeera peacemaker kati ekintu ekyo manyi omuntu alaba ekintu ekyalabira naye nga ensi etere agenda kubeera mutabaganya era kati awo tewali conflict tewali abasiyazi tebayomba ekanisa abakatoliki tebayomba bayita silence kakati yatabaganyiza omusiyazi alinga agamba yatabaganyiza Katonda ne Sitaani ekitasoboka kakati bano bamuzibe bo basanyukiddewo dda nti era ono papa yalwawo kujja kubanga mu wiiki egi atandise okukola ebyalima aba ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eya There is Still Hope okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimo gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'okutufuna ku email tshtv74@gmail.com